atuuka atya okwambala empale mu lubiri. Kati njagala mujje mutunnyonnyole mubaseba abamanye ennono. Waliwo ono bamuyita Sarah Kagere. Ono Sarah Kagere ono bamuyita David Mpanga. Omwami ono y'omu ku bavubuka abato abasinga okuba abagagga mu Buganda oba mu Uganda yonna. Alina amataka agatalina alina. Ono alina amataka agatalina alina. Alina ebizimbe. Bwe muneetegereza obulungi ennyo Mirembe Villas eyo gye mumanyi obulungi nti ya Ssaabasajja mujja gizuulanga business investment z'abantu abali wano. Genda mutuukako. Kati nojja osanga ono David Wasajja. David Wasajja ono ekyobutoolo si kyekyandibadde si kyekizibu. Tulinamu abatoolo nga nabo baagala Obuganda. Tulinamu Abanyarwanda abaagala Obuganda. Buli muntu genda mukomerera ku lulwe. Ono David Wasajja ono naye akoze omulimu munene nnyo okusenga abantu ku mataka gaabwe. Kati bw'amala okusenda abantu ku mataka gaabwe ono ng'agamba Kabaka asiimye. Kabaka asiimye. Bano bwe bavumaganya Obuganda bano basaza ddiiru ku ddiiru ddiiru ku ddiiru ddiiru ku ddiiru. Kakati mu kiseera kino nga tubanja Ssaabasajja tebanyega. Tebanyega. Twagala tubategeeze bantu mmwe Mayiga alina obuvunaanyizibwa bwe. N'abantu bemmenyeeko mulina obuvunaanyizibwa bwammwe. Era twagala tuye ku maloboozi gammwe mutugambe kwa kati mmwe Agnes Nabaloga, Sarah Kagere oli mwanyina mmwe. Tetusuubira bawulira nga ate nammwe mubanja. Bwe twagala mujje ne mwanyina ate twagala mujje mutugambe mwanyina faliji nedda. Twagala mujje naye. Yes. Twagala mujje naye. Yay! Twagala mujje naye. Kati mwe abakulu David Mpanga, Kiwalabye Male, David Wasajja, Kiyimba Freeman, Charles Peter Mayiga, baweddeyo. Waliyo abalala. Waliyo abalala. Joyce Nabowa Sebugwawo, ani omulala Katende, Kiwalabye Male. N'abasigadde mwenna mwenna Dr. Twaha Kawase, waliwo omulala awo. Bangi nnyo. Twagala okubategeeza ebyo byonna bye mubbye ku Buganda, bye mubbye ku Bannayuganda, awo nzijawo, bye mubbye ku Bannayuganda tugenda bibajjako. Omutitiizi agamba mujja kusesema, nenze mbagamba tugenda bibajjako. Mbadde mumbamenye.